bino byabufuzi ebinsibisa ne bana baagala okubba ebyobugagga bye tewali n'ekyobugagga n'ekimu tebagenda kaba bigweteke bano bannakigwaniza abatamanyi kukola abaagala okutwala ebyobwereere byabufuzi bwebuwaali ebirimu bakasagga aluuna abaagala okunsibiza mu ntunda ebyange naye nakola bikole mwe mugakube gabwe mugaagala ne pulezidenti agalaba. Nebaza okusookera ddala Soroti TV okubeera nti yagoberedde ensonga eno okuva lwe twagitandika n'ejjayo amazima gaayo mu ekyali emabega w'ekintu kino naye ndi mumativu nnyo era ndi musanyufu nze ngeeyayimirirawo ku lwa famire eno okulaba nti Asadu abaana bano n'abantu bazadde baabwe bafuna obwenkanya. Ekisinza ate okunyizaamu Asadu bwe mulabye nga ayingira agamba bino bya bufuzi n'ensaba okukakasa eggwanga ife tetuli mu bya bufuzi tetubimanyi nabo bayogerako bakasaga tetubamanyi kuba ffe tuli beekyotera nze era omwana yakubira nze okuva ekyotera ekiro. Ekituufu kiri nti bannayuganda tulina okulabuka tulina okubuuka ate tetulina kwerabira. Obutyambi obwo bwentandise nabwo okuggwa atulaba olaba omusajja omukulu ng'afukaamiridde mukazi oba afukaamiridde bakazi yeegayirira olw'ensobi z'akoze. Twerabira mangu naye tetusaanye ekwerabira, tusonyiwa naye tetusaanye kusonyiwa. Robert Mutebi Nannyinifield ge mannya agange, obutambi obwo nja buzannya neera olw'ensonga enkulu endeese olunaku olwaleero ku Unveiled Experience. Embeera eyo gy'ogenza okulaba embeera eyo gy'olabye ebyo byaliwo way back mu Novemba wa 2019 bwe mba seerabidde Novemba wa 2019 oba maaso kaawo naye nga gwe mwaka ogwo. Nagenda maaso n'okulondoola ensonga ezo eza Director Asadu Wamala ow'essomero lya Wamala Mixed Day and Boarding School Empambire. Asadu Wamala awo yali agenda maaso n'okwegayirira omu ku bazadde b'abaana be yali asobyako. Ntegeeza Director Asadu Wamala yali asobya ku baana ab'essomero lye nga bwaddayo kyabakolako ku baana abamu abajjayo n'abaleeta mu makaage mu bitundu eby'ensangi. Era bw'onaawulira emboozi nga tugizizza ojja kuwulira okulaaja n'abaana bano kwe baaliko abeesi 2A3 bw'obala 2019 2020 21 23 24 25 26 abaana bano kaakati balimu baamala dda ne 6 bali ku university. Gavumenti yavaayo oluvannyuma lw'okulaga ensonga ezo n'ekwata Asadu Wamala olw'okusobya ku baana be baamuwanga Director mu ssomero erya Wamala Mixed Day and Boarding. Olunaku olwaleero tugenza okudda ku mpewo ng'ennaku ebulambale 28 tugenda kubanga tulonda bannaffe ba chairman aba LC oboolyawo n'obukiiko bwabwe. Lugenda kubeera lunaku lwa Tuesday. Ekinsinza okundeeta wano si busungu nedda. Nze nabagamba nti siremerako naye nze ndiwo okubabuulira nsonga ne mwesalirawo. Asadu Wamala Ssedduvutto oyo gwogenda maaso n'okulaba nga yeetondera abazadde b'abaana abo abamu ku abo yali asobezzaako. Twakola omulimu munene, poliisi yamukwata. Ebyaddirira okumukwata ne bamutwala mu kkooti empigi ne bamukonvikitinga mu high court. Engeri Asadu Wamala gye yavudde mu kkooti yava mu kkomera nze naawe ebibuuzo bikyali bingi era high court y'empigi tujja kuzaayo akatambi emabega ate nayo tugendeyo tubabuuze nti mu circumstances ki Wamala mwe mwamuteera ku musango gwa defilement ne aggravated defilement kubanga alina abaana bye yakozesanga ng'abamu balina mu periods oba mu nsonga ez'ekikyala. Nkugambye tugenza okudda ku mpewo olunaku olwaleero. Asadu Wamala oyo gw'ogenze maaso n'okulaba era gw'onaalaba era tujja kuzza n'emboozi z'abaana engeri gye bakozesanga. Asadu Wamala
ng'ali eno ku kyalo ekimu ensangi yeesimbyewo ng'omukulembeze akulembere ate kwerosi oluvannyuma lw'ebyo ebikolobero byonna bye yakola n'obutamanya kikyava mu kkooti kubanga kkooti olwamuyimbula yamala akabanga nga talabikako ku kyalo okubanga yebbulula azze ate kukulembera batuuze be tuyinza okumwesigisa n'abaana baffe ku misango egy'enjawulo nga ye LC chairperson ow'ekitundu kye tuli mu ssaawa zino. Kiri gye muli gavumenti weeyayo bannaffe ab'eddembe ly'obuntu mugende mutunuulira ensonga eno kubanga omusango tetunnamanya bwe gwaggwa naye eyasobya ku baana ba banne agenda mu maaso nakulabika nti yeesimbawo alina moral authority enaakulembera abantu nga n'abaana bamu makaaga agasangibwa ku kyalo kwennyini kwe tuli bwe yabaleetanga ng'abalimbi batwala mu kibuga n'ebirala nedda. Mu kiseera ekyo eyali ayogerera poliisi yali ayogerera ekitongole kya poliisi ekyabambega ba poliisi yali twine mumujjukira yali ayogerera twamufunako tugenda kubanga tumufunako ko wano tubajjukize omwami wamala yakwatiddwa nga yakwatiddwa olunaku lw'eggulo saawa nga 12 mu kitundu kye bayita ekisangibwa mu Luweero district. Okukwatibwa twasinzidde ku musango gwali gwamulopebwako n'atwalibwa mu kooti naye nga omwami oyo wamala bwe yawulira nga fayo tukiise olwo yafunamu kooti engera n'adduka. Ffe tugamba nti yadduka kubanga mamakaaga agamanyiddwa nawa waakolera bizinesi neso erakozesa yali takyalikozesa. Kati embageyo twatandika okumunoonya nga twagala kumukwata tumutwale mu kooti omusango gwa defilement. Naye nga ekiseera ekyo bwe yapiyaringa mu kooti ate ne wabaawo omukyalo omulala eyaleeta omwana n'agamba n'omwana ye yali yamulopera nti omwami omu wamala asatu yali amukozesa ate ensonga yagezaako okuzibulira senior woman owa metro naye n'atansonga. Omwana twamujjako statement ne tumukebera era ne tubanga tulinda wamala kati engeri gye yakwatiddwa leero abadde alina okugenda mu kooti naye ku lw'okuba waliwo omusango omulala twagadde tusooke tugumalirize wamu tumukebere omwana ye twamaladde okumukebera kakati ndowooza we natuukira ku manda okunoonyeza kujja kuba kuwedde tumutwale mu kooti. Charles Twine mu biseera ebyo yali ayogerera ekitongole kya poliisi ekikessi era ng'atubuulira ku bye baali batuuseeko ku musango gwa Seduvuto Asadu Wamala akomyewo mu kitundu ate okwesimbawo ku bwerosi naye nga tugamba nti yeetaaga okwekenneenya kungi. Yakaabya abazadde amaziga, yakaabya abaana amaziga, yakozesanga abaana abato baatuuse kumpi n'okuzzukuza nga tamanya nti oba ono mulamu oba si mulamu, ntegeeza mu nsonga ez'ekikyala. Yeefuula ensolo naye n'ensolo ekyo ekigumiikiriza kubanga zimanya zinnaazo nti ensazi nemanya nti kyekiseera ye teyabigumiikirizanga naye akomyewo ku kyalo ate abeere ng'akulembera abantu. Abamu ku batuuze be tuli nabo y'emboozi gye tugenda okuba nga tunyumya oba oliawo n'abaana bye twayogera nabo gye yabayisangamu mugenda biwulira mumanye ate ekituufu ku musajja ayagala okubeera chairman ow'LC ku kyalo kye bagenda otugamba. Tusanze okusinkana ku Swat TV kwe tuli asooka obuze kuba tulaba ennaku tubulambale okutuuka ku kulonda kyankutteko nnyo kasita nategedde nti Asadu Wamala akomyewo oba azze okwesimbawo yava mu kooti mu prison mu ngeri gye tutategeera abbulukukidde mu bwerosi. Tubuuzeeko. Ssebo neeyanziza omukulu munnamawulire amannya agange nze Refunanti Safari Stephen naye nga amagye nagawummula kati ndi mutuuze mu Nsangi mu zooni eyitibwa Buwaali. Ekyamazima ebintu bya mwami Asadu byoyogeddeko ffe ng'abamu naddala nga nze mpulira okunyolwa kwa maanyi nnyo okubanga
tusobodde okutuula wano nga twogera ku linnya Asadu Wamala Ssedduvutto. Ekisookera ddala ndi muzadde. Nina abaana n'abazadde abalala mu zooni yaffe mwe bali bangi. Naye twasalawo ne tugamba nti katu ffe ng'abantu katukakkane kasita mwami Asadu agenze mu mateeka, amateeka gamulamule. Nzijukira ebiseera ebyo omwaka ogwo okwekalakasa kwalinga kungi era ku kyalo Buwaali. Buwaali okwalinga kw'amaanyi nnyo, naye nga bw'omanyi Asadu yalina ssente era nakati azirina. Ng'essente ezo azisaasaanya mu poliisi ne batandika okukwata abantu. Kati abantu bonna baabanyogoza mu zooni eyaffe eya Buwaali. Abasinga obungi banyogovu kubanga batya Asadu w'amaanyi nnyo. Asadu agamba wa NRM. Kati simanyi ti Asadu asobola okubeera wa NRM okusinga nze yagyebakira mu nsiko. Nzizeemu okubasinkana abanaffe abali ku Soul TV. Tuzze ku kyalo Katereke, Kinyana Mpindi n'Ensangi. Embeera eriwo tesanyusa. Asadu Wamala ono tuyinza okuba ffe titwamutegeera mu kusooka, ne tumutegeerera ennyo ate mu bizibu nga bitandise okumwetooloola mu mbeera emu oba endala. Naye bwe tumwetoolodde wakati mu kunoonyereza kwaffe, tukizudde nti yali musajja ow'effujjo epitirivu. Effujjo teyakoma nga kulikolera ku baana bato abaali mu masomero ge aga Wamala Mixed wali Empambire, ngera mwe mwabawulira nga tuli Ensangi eyo nga bagenda maaso n'okunyumya. Teyakomanga eyo, effujjo yalikolanga ne ku bantu bennyini mu baliraanwa bwe ku kitundu ate n'abeetoolodde oba oliawo mu bitundu mwe yawangaaliranga. Waliyo abannaffe Empambire abakulembeze abategeezezza nti bayinza okuba baatyamu buti, naye waliwo cases mpitirivu ezaali ku ssomero eyo ku baana sayidi eyo ne batagenda ku poliisi ne babakwasaganya ng'enjogera y'ennaku zino bwegamba. Waliyo omusango ogumu ogw'omwana omuto ennyo eddala. Asadu Wamala yaleeta mmotoka n'agamba abaana bagisindike, abaana b'essomero. Emmotoka yalemerera abaana bato baali wakati wa emyaka 6 ne 11 okakana ng'omu omwana mmotoka emunyize era yamutta, bamuziika ku luguudo lw'e Masaka. Mwaka guno gwennyini oguwedde wakati kati awo nga gunaatera okuggwako, ago keesi bagisirikira naye nga byali eyo balina engeri gye babalabamu mu ngeri emu oba endala. Oluvannyuma lwa bino baayagala okuddamu ogizuukusa naye ng'omwana yafa. Asadu Wamala y'omu ku bantu boyinza okugaa nti mu Nsangi be basinga okweraguza. Kumpi buli wabeera waliwo amasabo. Kaakati ebibuuzo bingi, yalinga asaddaako oba kubanga abaana bano okubasindisa emmotoka yakimanya nti ejja bayinga obuzito kubanga yali Kaserengeto, yakka n'enyiga omwo yenna n'emunyogootola. Teyaddamu kulaba ku bulamu bw'ensi eno era bamuziika gye mbagambye ku sayidi eyo ku luguudo lw'e Masaka. Eyo keesi gyeri esirise. Keesi endala era yabadde mu bitundu bino eby'Ensangi awo ng'ogenda ng'Emaya. Effujjo lyabadde akozesa nga mbagambye, yatomera omwami ono nga bwe mumulaba yali ataddeko oba oliawo obusabaze ku ppiki mu bitundu awo wakati w'essomero gano aga St. Lawrence ngodde eno, n'amutta wakati mu ffujjo. Bonna ba kitundu kyekimu. Yamulesa abakyala babiri, omu alina olubuto ogenda kubanga obalaba, omulala Nakawere. Omu alina olubuto tannazaala, bebo boolaba, omulala Nakawere. Naye nga bino byonna yabikolanga mu ffujjo nga anyumirwa bunyumirwa. Ebikolwa eby'obukambwe bye yakolanga nga boolaba bwe yabikolanga ku baana, simanyi yabimutuma naye yabikolanga anyumirwa. Ng'okutta n'okuyiwa omusaayi ekiri kimu ku bulamu bwe. Ono Asadu Wamala gwe twogerako. Bano bagenda ku poliisi ne baggulawo omusango, poliisi y'Ensangi. Naye twabagamba n'abatuuzemu abawulira abasayidi eri nga boogera nti poliisi y'Ensangi ne Asadu Wamala baali kumpi kyekimu. Munzikirize njogereko ne taata w'omugenzi agenda tunyumiza embeera bwe yali. Taata omwana yafa, mwamuziika. Amanya ga omwana ono
n'embeera eyakulembera okufa kwe ensi kyerinza okuwulira. Amanya nze Sula Sajjabbi nga mpangalidde wano okumala emyaka 6 n'okusoba 65 kubanga nzaalibwa ku kyalo kuno era obuvubuka bwange mbumalidde kuno weewaawo mpeereza bitongole ebyenjawulo. Mu nnaku ey'ekitalo lwali ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'ekkumi nali ndi mu maka gange omwo essaawa nga ziri wakati w'essaawa 3:30 ku 4:30 nenfuna amawulire agantegeezebwa nga bayita mukyalo wange yali akyasigadde mu ddiiro obaawo nze ntera okwanguwa okuva mu ddiiro nga gategeeza nti nno omwana wange Muhammadi kana akulya Muhammadi emmotoka emusse abajja okumubikira okutubikira bali mikwano gya mwana wange kana akulya Muhammadi. Nawulira ekyekango netya nnyo weewaawo munyina yali akyali mu ddiiro n'abuuza nti bye mwogera muli balalu era baatya nnyo olw'ebigambo bye baleeta wano ate nga byali bya nnaku nakulumwa. Baafuluma mangu bwe bamala okwogera nze ng'amanya eddo amaloboozi namanya nti bw'oba ozadde abaana bo omwana wo nabo aba alimu bangi bw'owulira eddoboozi omanya nti oyo omwana gundi ayogedde kino omwana gundi yayogedde kino olw'okuba nti bayita ekintu kyakikangabwa nnyo amangu ddala badduka ne bamanya nti otherwise bayinza okufunamu obuzibu ate nga tewali buzibu bwakubatuusa kubanga omubisi taba mussi. Kaakati bwe baabika nyaabwe n'awa amatuka mu nju n'adduka emisinde era nange namwangu amangu okufuluma ngenda okufuluma nga abamu bazze okutuuka ew'omuwala bano babagambe nti munnange obuzibu butuuse mpozi baavu ewange bajja wano. Kaakati muwala omukulu n'adduka mangu agende nabo owulidde waliwo omu bajja babiri nawulira amaloboozi era nga mbamanyi. Kaakati bagenda n'omuwala omu enama kaakati bagenda n'omuwala omu kakati batule batuuke ku muntu wali ku gundi St. Lawrence wano mu Kasenyi wano akemaya wali somero ery'eddeni yabasanga nze nabavaako oluvannyuma nnyo nga n'amaanyi gambuze nadduka ngangwa okugenda okulabika nti naye mu kiseera ekyo mu kudduka ngangwa nafuna kolozi nnyingi owulidde nga zinkubira nti tumaze okutuuka ku mwana wo Sula nti omwana emmotoka ekola eki efudde abadde alina n'abasaabaze babiri. Mu kiseera kino abasaabaze abakyali mu ddwaliro abataliiko buyambi bwonna. Amazima ga Katonda nzibe ntuuka yeewa bannanga bannyambye nga njala nsooke nange nziruke ngende ku mwana wange ebya poliisi nali nja bifuna luvannyuma kubanga era okujjawo abantu abo kirabika poliisi yabakola ki yabajjawo nebatwala nga kintegezebbwa nti nno omwana wange yali atuuka mu kkubo n'akola ki n'afa. Obulidde ne bamutwala kati ne wansalira amagezi nti Sula temumuleeta eno alina n'obulwadde obwamuzizibwa okufuna obwekanvu oba obimukanga nti naye ayinza okutufiirako eno. Ne bambuzaabuza nnyo kyamaani w'ensangi Mr. Stanley Mukasa yali anvuga mu kiseera ekyo nga maze okutuuka ewa Nataje Emmanja ngambe nti nze ndi ku mufunga ndowooza nti bambi amuliko obulidde okutuuka mu kyalo yajja tinga ngamba ntaliiwo nti tumututte Mulago naye titeyambuulira kiddirira kati amukubira Stanley Mukasa kyamaani w'ensangi aŋŋamba nti nti oyo tomuleeta kati alya kyamaani atandika okunguyaguya obulidde akulabika nti anziza awaka oba abantu bakomyawo maiti nga bagikomeza mu kkubo oba bagyalimitirizewa mu gundi Mulago nanimbalimba ekisoboka nankomya n'okutuuka nga waliko olujjudde awaka wajjudde mpozi babategeeza dda nti omwana akoze eki afiiridde mu kkubo kiro. Kaakati nga nkomawo nga bambeeza wano kati nali sikyalina bantu bwe mbaddukako maze n'okukimanya nti afudde nga batandika kuŋŋamba nti nno nti wuuyo bamukomyawo bukome tebamutuusizaawa Mulago mu mbeera ey'okunziza ki mu mbeera mu nkola ey'okunziza mu mbeera neme kufeetinga na kufiira nali nsobola n'okufiirawo. Kaakati oluvannyuma lw'okukomawo wano awaka nga banimbalimba nga ngenda okulaba nga obudde bukoze eki bujja naye nga laba nkuuma nnyo okulabika nti sibavaako mu ngeri y'omu oba endala nnyinza okufonaago okwekola ekitaasaanidde kitajja kusanyusa bantu. Nga bukya bwe bukya maiti baajanguya nnyo mangu nnyo kubanga twalinayo obusaasizi obw'ekika ekyenjawulo. Okuwera saawa bakama bange ng'omujjidde wano maiti yazina emaze okukola ki okutuuka owulidde. Kaakati bwetuuka ng'ebeera wano nga lusi kyalina buwatanyizira kudduka abantu nga nkasolinga mpola mpola nga mbeera wano. Kaakati
awo nga tukola arrangement ya kuziika muntu kubanga already yali amaze okujja naki ne death certificate ya identifying ati no maiti bagikoze eki bagituuseeyo era bagisiibudde ekomyewo kati oluvannyuma lw'okukomawo nga wisi olunaku kubanga nali sobola kukwata ku bintu ebyo byegundi eno byaki gye bayita evudde ebbaluwa evudde mu gundi death certificate kisa kite kaakati nga wisi olunaku enkeera nagisaba ngifune kubanga omuntu oyo ekibulandiko ng'ebyo nteeka okukola nki nga nkola ki okubanga mbirina naye nga tumaze okuziika babindeetera ebintu ebyo naye nga nti kati bwe ndi mu kiseera nti nno kikyali kya bulumi kati nze nga nze obuyirivu bwange bwe butali bwa waggulu nnyo naye nasobolamu okumanyamu nti essaawa ino essaawa eno gyenkyantawana n'ebintu de certificate eno eyinza okumbulako kubanga gyenja okubeesingako okulabika nti no nyambibwako mu baana bano abato nyinza okufuna abankwata ku mukono okumpererera abaana owulidde kakati bwemala okubeera nayo nga nensooka nkijjako document gundi zino ebigikwatako ebiwandiiko nembiwandiika naye nti senga embulako enkesi mbasobola okukola ki okuba n'ebiwandiiko bino kakati nga tetugenze nnyo walamu ekyo omanya otya nti Asadu yatomedde mutabani wo ekeza kitire Asadu awo otuuse walungi nnyo mukama wange kaakati okumanya nti Asadu yatomedde abantu omumanyi takootakoota olugero lwa Kiganda omumanyi takootakoota muki mugalumonde n'obuuba gwe nga mbadde mpangaala nawe lavuzi nga tuwangalya mu kitundu kyekimu owulidde era mmanya nti oyo gundi gwe mpisiganyiza naye wadde obudde bwakiro naye mutegedde yaani ye gundi naye kakati wakati mu buntu mu mbeera ya accident eno we yajjira emmotoka etegeerekeka nti eyo emmotoka yange owulidde eyo emmotoka ya gundi wadde tantutteeko naye era nze nsigadde mukoze eki mutegedde naye kati emmotoka eyo bwefuna accident wakati mu kiseera ekyo abantu bagimanyi kubanga yali tayita mu ddungu abantu bali bakolaki batambula bamumanyi nemotoka bagikolaki bagimanyi kaakati nyaga nti banemba buli nti awali we tuyise Asadu aseeki omuntu ate mu kiseera ekyo yali yewoŋŋamiza ku buyinza osonyiwa okuleeta ekigambo ekyo kubanga ebyokulonda kweyayo ekitundu ku muluka egyo zisiwangaalira eyo ebuwaali abantu bakimanya nti yasika muguwa ate engeri gyakozesa ssente era nga engeri gyakozesa ssente ate n'abantu abatokyalinga abatulugunya owulidde bamutege baali bafuba nnyo okumulaba buli wakolaki byakola nawatambulira kati kyali kizibu nnyo obutamanya nti yeye kati mwagendako ku poliisi twagenda ku poliisi kati ku poliisi era nebaza nnyo sincere kubanga bukyaba bateekawo gundi eyo poliisi nze nebaza nnyo mu DPC mukyala tomumanyi bamuyita Ikuku omumanyi kale kirungi Ikuku yanyamba nnyo kwansi esitenga okulabika nti nno nzija piki yani y'omwana zo oluvannyuma lw'okugituukako nenjiraba nakabirawo nyo ngati bambi eno yenfa omwana wange gye yafiiramu bwati kati omukyala oyo DPC Ikuku Suzani inanyamba kubanga mu budde omwana wange afudde sikyalina kyenziza naye nyamba buyambi munange mupe piki eno nja kufunayo abazira kisa banyambe bakole piki eno erabika okungendetera kawunga kubanga mu kiseera kino siina busaasizi siina butaasizi bwonna okujjako nga maze okumaliriza ensonga zino ndabike nti nno nkwatagana ne gavumenti n'ebibiina ebigabi by'obuyambi nga banaaba nfunye omukisa okujja okubalabako bakole ki banyambe Asadu yaziika yaweereza amabugo yakubagiza bamukwata oba byonna byafiirawo haramu haramaini baŋŋamba ku poliisi omukyala ono DPC okumala okuvaayo ng'ate alabika munyiivu nnyo ne baŋŋamba nti nno era ku poliisi awo atali mukyala DPC oyo nti nno baaweerezwa amabugo ne mugamba nti kati amabugo ng'aweereza gaki nze atali mukulembeze wange owulidde gyampa gaki ate nga amaze okwegaana ti tattanga muntu owulidde yampa gaki yenze gwagawa mmanyi owulidde kaakati ng'ebyo byonna bagunjawo biki bigunje emmotoka ye bamaze okugamba nti kamera y'okoirokom yagikwata abairotolodde arawundi awo kuba budde bwali bukyali buki gyonna nga eyatise naye omuntu alina sente tayinza kugamba nti emmotoka yange oba eyatise endabirwamu nekitwala essaawa ebbiri nga tebamunaddamu ki ndabirwamu n'ekiseera ekyo yakweka emmotoka
oluvannyuma oba lw'okumala okugikola n'agikweka nga tekyakola ki tekyalabikako owulidde naye ng'ate era n'ekifo engeri gye baali atulugunya abantu nga buli wadda bamulaba nti agitwalako okulina nasabukawunti gundi awo kugombolola bwe nawulira saakiraba bwe nawulira naye nga bakyogera bali shuwa nti bagikwekako awo owulidde kaakati ate era ne bagiraki ne bagijjawo ate n'agitwala awalala. Poliisi mutuuseewa n'ensonga zino? Poliisi fayiro ekisooka baagibuza nga ngenza okunoonyawo referensi ya gundi ya fotokopi yaki nyambibweko mu nsonga 2 kukunyamba ku baana n'okuba nti nno ŋŋenda okufunayo okunoonya ku ssimu y'omwana wange oba oliko obusente obukola ki obwaliyo bujje bunnyambe ngeri yonna mbikola lwakufunayo asiste ku buyambi bwakundabika nti oba yalikako omutwalo oba emitwalo 5 nzije nsangulira abantu abo abaana nga bunga bw'obalaba otuukayo nga fayiro teriiyo nga teriiyo owulidde neera nenyambibwako omwami Asadu gundi Joseph Kamoga nga yanyambako kubanga nze erya bansindika nti nate teriiwo ate eri wano ate abamu ku polisi bakkiriza nti ate weeri mwakajjira wano dakiika 30 banoonya fayiro ezitali gamba nti baginoonya mu fayiro egiwera emitwalo 5 owulidde era ensangi naye nga si bonna nti babi naye mulimu ate era abaki abalungi mulimu abalungi si bonna babi nti naye mulimu abalungi nga kati nga bagambye DPS omukyala Susan era nsaba Mukama mumpangaalize. Taata tujja kuddira maama nkulamusizza Asadu Asuri omugenzi yava wuwo okugenda okukola ku lunaku olwo oba ye wabitegeera otya ono omwana alina emyezi emeka nga taata yafiira? Omugenzi yava wange wano ng'agenda okukola n'atusiibula bulungi netufumba neziwera ssaawa nga 8 eza lanci nemukubira essimu nemubuuza nga oluddewo okudda todde kulya lanci naŋŋamba ŋŋenda kuziika kuba waliwo eyafa awo ensangi ng'agenda ziika okuziika kwali kwa ssaawa 10 era n'agenda n'aziika n'akomawo wano mu ssaawa nga 10:00 n'alya bulungi emmere n'anywa n'atusiibula n'agenda kuba nali naakazaala omwana wange wa nnaku 2 nazaala nga 8 ati olunaku olwo lwali nga 10 lwali lwakuna ogw'ekkumi nansibula bulungi n'agenda kati ngeri gye nali naakazaala nga bebi ono wa nnaku 2 zaali mu ssaawa nga 2:00 nankubira essimu nali ntudde naawo mu mulyango naŋŋamba omwana wange ensirizi muluma nnyo naye njagala muleetera neeti ey'omu ddiiro naŋŋamba nti ndeete neeti ki nemugamba nze simanyi buzito bwa nsawo yo kiki ky'olina mu nsawo sente z'olinamu zonna gwe neeti gy'oba osobodde gy'oba oleeta ng'agala leeta ka neeti akatini ak'omu ddiiro nze gy'osobodde gy'oba oleeta nansiibula bbaayi nange ne muddamu bbaayi nengenda kwaliko okwo nze nnyumirwa nnyo obuzannyo ku TV waliko era saabulaba kwolwo nengenda mu kisenge nentulayo nti ku buliri nga ndezoona omwana ati zaali mu ssaawa nga 3:00 newabaawo ajja n'akuba oluggi n'alukuba nnyo nnyo neŋŋamba Medio wange nga takuba ati oluggi akuba bukubi ŋŋombe paka woggulawo neŋŋamba omwana muto wange yaliwo nga yazze okunzijanjaba nemugamba sooka oggyeko balubu y'omunda olaba ani ali ebweru akonkona najjako balubu n'alaba nga ku banne ababooda kwe kuli eyali azze naggulawo kati bwe yatunulawo ati mu ddiiro nga tandabawo yakuba bukubi kateni najja mu kisenge naŋŋamba gwe situuka bbaawo afudde era nakasukaawo omwana ku buliri nenziruka zukira ndi nakawere nga bwe natambula seeteekako yadde jaketi neŋŋenda ewa Ssezalange gye baali bapaakinze eppiki ne banteeka ku ppiki ne banvuga bantwala e Mulago kati tutuuka ensangi abantu bamugamba omukyalo oyo nakawere tojja muvugawo otyo paka Mulago ayinza okufiirako mu kkubo
ne bayimirira waliwo awo Dobbi ne bamuggyako jaketi ne bagimpa n'enjambala ne banvuga paka Mulago. Ngenda ovaako wenti ku piki e Mulago nga kompawundi yonna ejjudde ababooda nga bonna bakaaba. Kati bwe bandaba bansongera busongezi bwe bati ku ambulensi eyalimu bba wange. Ne ngenda waliwo omusirikale n'anzigulira. Nenyingira nga bamwe basiza we bati Katanda nga taliimu kenyeenya. Nentakula Medi nentakula buli we mmanya wali ennyonyoogeze Medi asituke nga tasituka. Bampa obudde bonna ne bafulumamu ne bandikamu nzekka mu ambulensi ne banzigaliramu n'omulambo. N'avuga yavaamu nensigalamu nembeeramu essaawa nga nnamba nga ndowooza bampadde obudde nkakase nti amaze okufa. Nentakula Medi ne muyita yali ayagala nnyo abaana be nenjogera buli linnya lya mwana Medi nga tazookoka. Paka ne bajja nga nze nankutusa amagulu sikyasobola kutambula. Ne bajja ne bansitula mu ambulensi ne banziza ebweru. N'omulambo ne bagujjayo ne bagufulumya ne Katanda ne bamuteeka awo ne bamuvuga ne bamutwala mu mochari. Beni nze ne bansitula ne banziza mu ambulensi. Nenvuga ambulensi nenvuga nentuusa Ensangi ku stage. Nze natuuka Ensangi nga simanyi nti ntuuse. Nasooka nensitama awo essaawa nga nnamba nga simanyi wawendi. Paka wajjawo owa booda nanteeka ku piki nanvuga nantuusa ewaka awo ewa Sezaala wange mu lujja lwonna nga lujjuddemu abantu nga Medi afudde. Wabula okuva olwo twamanya ne tuzuula nti Asadu Wamala ye yatomera oluvannyuma, naye kyewuunyisa nti talinnyangako wano nti azze okulaba ku baana b'omugenzi kuba nze yandekera abaana 3. Omukulu wa myaka 7 agenda weza 8 mu Gwokusatu nga lumu. Addako wa myaka 4 yakagiweza agiwezezza mu Desemba nga 29. Kati ono omuto yamundekera wa nnaku 2. Olwaleero luno lwawezezza emyezi 3 egy'obukulu. Naye tewali buyambi bwonna bwe yali atuleetedde nti oba wano. Wabula ntwala omukisa guno okwebaza mikwano gy'omugenzi egitubeereddewo. Naddala Mukiga, Beeka, Kalema Umaru, Musawo Ensangi, Musawo Francis. Mwebali ddala mutubeereddewo mu kaseera akazibu. Mu kaseera kano wenzudde nti emikwano kikulu nnyo mu bulamu bw'omuntu kuba ssaawa zino ffe mikwano gye gitubeezaawo. Babeereyo ne bamanya ekyokulya. Omunywa w'amawulire anoonyereza n'asobola ozuula okuba nga atuyamba otuuka ku nsonga zino. Wabula nsaba gavumenti we tuli etuyambe bwe baba batulaba kuba nze sikola omugenzi yali yaŋŋaana okola ng'era yandabirira buli kimu yatuliisa yatunywesa. Gavumenti etuyambe tufeeyoko kye tufune tukole tube nga tusobola oyimirizaawo abaana baffe. Era nensaba abalwanirira eddembe ly'abaana baminisita mwenna gye muli mutuyamba abaana bange bafune obwenkanya basobole okusoma kuba sirina busobozi busobola yimirizaawo baana 3 nga sikola. Nsaba banyambe abaana bange basobole okusoma kuba taata waabwe yalina ekiruubirirwa kinene nnyo eri abaana bano asobola obatuusaako buli kye beetaaga. Ssaawa eno olunaku lukya ono wa wakati n'akaaba amanyi nosituka ekiro n'atuula n'akaaba kuba taata ye yasitukanga ne bazannya ekiro ngeri gye yaddanga nga naye omwana oyo asituka n'akaaba akeera enkya n'asaba keeki ne sooda buli lunaku taata ye yabimuwanga kyayagala kyalya. Naye essaawa eno takyasobola bifuna kuba nze sikola. Bannange mutuyambe nti nsaba. Tuyanze nnyo tuyanzeeke. Debbie koza awezezza emyezi 3. Awezezza leero emyezi 3. Debbie tamanyi byatuukawo. Maama gwe yakulekera olubuto lwali lwa myezi emeka? Olubuto lwali lwa nnaku bunaku. Neyanziza nnyo ssebo. Niwe mazina ganje nibanyita Namulinde Fairuzi. Ibanyi bakaba bamweta Kanakulya Ahmed.
akansigira enda y'ebiroburo abo kuba aharufu tukacebeza endeta kurebeka then bwanyuma bw'esandi 3 nazo mu irwariro nacebeza enda yarebeka kunacebize enda kuyarebekere nazo mu banyabuzarebeye nabagambira naboreka ekipapura naboreka katabo nabagambira ngo nyine ndenda ncanjire rumu nchibasa kuba chikaba chiringu ende kabiri y'ebiroburo etakabire korekebwa abo kubanyo wakansigana impangisa ndiyo mu muzigo kandi ntakukora nstamira omuka nkaba ndiyo muka 210 byokwezi ku 10 shahina za nyiciro munwanu wo mugenzi yantere sumu yangira ajati ngo wanji omusigazi banjire motoka yamutera yafa naye buzo omusigazi oha nyebuza ngoba n'omwana weye tunabicengaje injwara kunabe ndiyo ni injwara nzogogo munwanu we abo kubanyo we nabe nimanya nkamara mu wanje naza inteka hemyenda njwara nyekomaje inshohoro munju ngende nkoresha wa munwanu we ndebe umwana noho buyangambera kunabe ndiyo ni injwara munyanyazi na wantere sumu angera ngo munyanyazi hama kongana wabura kungambira kinshereka bwanyuma nterera munwanu wo mugenzi nibamweta muzeyi n'umushija wo mukigana we na rugambara mutera mugira ngo muzeyi ngo wanji abo kuba nwabe yaruhonko munyabuzare wa side zone yanje na neye uriya munwanu we mutera mubuza muzeyi ngo wanji ngo umusiramu wamuterire erizoba ngo atinka muterire mujangu banzo muterere hine bakariye biyangamba konkati nabicenga eki yakoze ratere sumu yeye sumu etakwatwa agaruka mwatere sumu etakwatwa anje ampereze namba yogwa yakugambira enamba yaji naji muhereza yamutera ori yamjirangu kana yafa ari mu irwaro erari murago muzeyi kuyagarukira mukundera we yakingambira nko kucyabire kiri yangirangu umusiramu yafa mujya muzeyi no cyamya ingwe umusiramu yafa ari mu irwaro mujya muzeyi no biha ejeshaha nakwate sumu nagitera mu mabara ibaraza niho nakomere kucenga deni nkanyica kare abantu bija bayerundane cyo kiro aho niho nakomere kuni umukire kiro nkashaha munana gwanye kiro abantu bari aho berundine mbabuza kongana umwenda cya bangira ngo baro yafa mbagira ni mubiya bangira ngo yafa mbagira ngo ngaha cyo n'ikishuba muri yo ni mumbi akubwa sesere mnyanyazi nawe akija twarara nawo mukawo kubwa sesere mnyanyazi yakwato muhanda yija kuno kuyizire kuyahotokere yangira ngo baro yafa cyahwa ngwe chikuru no kushaba bushaba chonka nahangana kwasazire mwatyo tutakumanya niki ninga niki chone cyabire kiruho nukokwe rangana uko kwakugereze ibintu bye abo kubo kufa ko ntukumanya ngo niteka konko go muntu ubagamba ngo nuwe yakozere accident yejo akabe naiza twikirira nk'abantu tugamba nawe turebe kuturakore abo kumukija witu nuwe natwemereza aho twena ejeshaha ndiyo muzigo nimpanyisa era landlord nambanza meza abiri shaheji tinyine ho kuziya abo kubati nkora burkanya enda nimba nindwara guza enda neshasha nindwara guza burishaha burkanya era ntera munyanya zimugambera ngo munyanya ziye kineki nawe tino kwareho kuba no mushomesa munwanu we umugenzi no muhinji binshobera mbwenu buriya nkaba ndi yawo byanshobera ndiyo munju ntine necyo kuteka umunyungu nambu nakace neza amakara ntazine ntine nigana munshaho ko nabendi yawo nderanya kwendo mujanya kwendo tine kinyine nangu anjano isiyo tesha heji otine cyo kuteka ohunama kwenchi tokungambera munjira mnaye omuntu unabire nyemerireho akaruga umwana atiye cyo gukora tinchine mwe nukoko nshaba mtu yambe bashamu ugambira gutura miezi meka enda hatiye ninje barangu na meza ashatu abo kuba nimbara bwiro byaferire enda lwe lubuto lwa miezi 3
kitegeeza nti we yafiira lwali lwakayingiramu omwana tannafuluma. Bano be bamukuba mulekwa abe yaleka Patrick nayenda ngamba olunyankole nimbaza kake Patrick ego bana bwe baana byaleka mu mbeera emu oba endala. Ataata agambye nti yagenda ku poliisi, fayiro yabula ku poliisi ensangi, bagezaako kwagala genda ku kooti ne mu kooti nayo genda mu kooti, fayiro zirina okubeera nga gyeziri ate zirina okuba nga basanctioninga ewa state. Byebizibu kati bye bakyalina mu kiseera kino. Reference simanyi oba ogirina, olina reference kuwatwalira omusango ku poliisi? Alayo tesagifuna tebagimpa bwenaza ate nga bankolako gundi statement baba balina okuwa reference. Ate nagifuna mukama wange sigirina tebagimpa era yanyambako yoyo DPC gwe nagamba nti ye yansobesa nawulira ekyokugamba nti sirina bwe ngenda kujja kantu. DPC Susan nakola ki nangamba nti kansooke nkuyambe bwe nti ofune pikipiki yo balina azirakisa bagikuyambeko abaana kubanga kati tebalina kyogenda kubaliisa. Naye DPC kwegambira ero ng'erya ku gundi ku byeddwaliro kuliko erina kubeera TAR ebeera ya traffic. Balagisa Mr. Susan omukulu Susan ikuku Susan yangamba nti nga njagala okukusina kuwa piki eno njagala bamairo gifansa simanyi yeshanfu naye wano ndabawo wayinza okuba tewabitegeera. TAR 43 of 2019 eyo ye reference kwolina okutandikira okunoonyeza omusango guno yeeyo. TAR ebeera traffic of musango gwa traffic 43/2019 kwolina okulayika nti onoonyeza omusango gwo okusiika poliisi y'ensangi. Awo oyinza okutandikirawo kuba ndabako fatal accident, so oyinza okutandikirawo. Embeera bwetyo bwebadde bano beetaaga kuyambibwa nga bwe tukutegeezezza nti Asadu Wamala ffe twatandika okumumanya oluvannyuma nga aziza biri bye yazza tetwamanya nti ebikolobero byalina ku kyalo ne mu bantu biyitirivu nnyo. Nakugambye ku mwana gwe yasindisa mmotoka nemutomera nemusaanyawo yenna yafa oyo. Ebyo tujja kubanga tubireeta kwegamba byo bingi, naye katubaze mu studio banaffe bagende maaso n'okulambula ku mbeera nga bwe bagirabye. Wana amaziga go mayitirivu, abakaba bangi si bano bokka, abafiiriddwa abaabwe bangi mu mbeera etategeerekeka. Buli omu ayogera kiki mbakubira omulanga kwegamba n'obumalirivu obw'amaanyi. Muveeyo munaabire Asadu mu maaso. Sina kindi singa kibadde kisoboka n'oluguudo twali badde tumugaana okuddamu okuyitamu kubanga tulina obulumi ate tulaba akukuta era akomawo mbw ajja ku bwerosi. Nsaba bannabuwaali ku mulundi guno gwokka buwaali tuleke giteekamu byabufuzi. Wabula ffe twagala omukulembeze anaatuula ku ntebe ya buwaali nga talina zero ng'era muntu w'abantu nga tetujja genda kubeerawo nga tufuuka ekiswazibwa buli kaseera nti osulawa ati nsula nsangi mu buwaali. Waliyo omusajja yakwata abaana b'essomero kijja kuba kitegeeza nti ffenna tuli bagwawo okubeera nga tulonda omuntu eyaleepinga abaana. Okumanya omusajja oyo ddala nze saagala nakumwogerako kuba n'okumutunuulira saagala. N'okwata omwana nakugamba ndi mu piriyodi n'omugamba nti abo obusaayi butono nzereka era n'omukozesa. Ku bakyala abayitirivu abali mu Uganda wano abali mu nsangi muno abali mu Kampala wonna buli wamu wajjudde bakyala ate abalungi. Naye kikutwala ku mwana w'essomero ate omwana soomu si babiri si basatu si bataano. Ekitegeeza ono omwami baali badde baamukwata dda ne Luzira teyeetaagayo ne bamukolera oba kisenge kikeeyo muzu n'abeera eyo. Era kati tugenda kuteekawo embeera etakkiriza Asadu kuddako ku kitundu ekyo yadde okutuulako aveeko asooka anoonya awalala waagenda. Oba gavumenti esazeewo yesooka esirike, ffe ng'abantu tugenda kwerwanako Asadu ave mu kitundu kyaffe kubanga ali mu kututyoboola. Ffenna abantu abakulu abategeera bakuwulire nti nno Asadu y'abakulembera.
ekyo nze sinze nganze omutuuze ndaba kiyinza okunzibuwalira. Njagala kusaba gavumenti yaffe ennungi ekulemberwa pulezidenti waffe Commander in Chief President Yoweri Kaguta Museveni. Okimanyi bulungi era okijjukira gwe wennyini watugamba nga tuli mu nsiko NRA kasita okwata ku muwogo gw'omuntu kakako kaba kaweddemu, kasita okwata ku kikajjo ky'omuntu nga takikuwadde kaba kaweddemu. Okukwata omukazi kyekive ekisemberayo ddala tekiriiko yadde nakugamba nti tutuule tukiteeseeko kako kaba kagwereddemu awo. Sebo mbadde nkusaba era oddemu olagire agugwa ku Sande kuno mwami Asadu akwatibwe era olagire Asadu tagenda luzira afune awantu we bamusibira. Ekiyambye nti kati tuwulirayo ekifo ekirungi kye bayita basement, asooka agende mu basement. Nze ng'eyalwana okulaba nga Asadu asobodde okudda mbu atuule ku ntebe nga yakwata abaana b'essomero. Nze nganze siyinza kukikkiriza. Era mba nensaba akatambi kano bwe kabanga Pulezidenti wa Uganda musobola okukamuweerezaako banaakalaba. Musaba n'obuwombeefu ebyo yabitutendeka. Teriyo kukwata ku kintu kiyitibwa mukazi olaba n'okumukubako oluyi tosobola mwami gundi. Tosobola kuba ku mukazi kitegeera ate nga mukazi mukulu naye omwana w'essomero atali omu abatali babiri abatali bataano. Namuga director ndi mulwadde nangamba ki ekikuluma. Namuga director ndi mu period nangamba obwo si bulwadde. Namuga manze director omugongo gunnuma namuga mugongo nangamba soko jjemu empale n'enjijjamu. Nangamba obwo obusayi butinina nnyo tabusobola kutulemesa. Namugamba director nze omugongo gunnuma. Nangamba tugenda awo nangamba nsitule entebe gye nali ntuddeko mu kirasi. Nangamba njitwale mu staff room. Mu staff room tewaliyo ttaala. Nenjitwala mu staff room. Najja nangamba naye ngenda kikola sigenda kukulumya. Nemugamba director omugongo gunnuma. Nangamba kale oba togenda kikola ogenda kumpeeweeta male oddeyo mu ddoomu. Neyeyambula empale n'akwata obusolo bwe n'abuteeka mu ngalo zange. Nangamba muweeweete ne muweeweeta amazzi ge ne gayiika ku ngalo zange. Namala nangamba ngende mu ddoomu n'oyo omuwala eyali wabweru saa 6 ne tuyingira mu ddoomu. Nali neebase n'atumya waliwo omukozi we bamuyita Martin. Namugamba genda ompitire Hajati. Najja n'ayita Metron. Namugamba Hajati director amuyita. Metron n'abuuza ni director ni gwayita Hajati. Abaana ne bamugamba Nadia. Najja nangolossa Metron nangamba director akuyita wabweru. Namugamba naye Metron omanyi director byankozesezza we tubeereddeyo. Nangamba kati genda ogenda kulemera yakola eki akunone. Nenfuluma nengenda Martin ne tugenda ffenna ku nnyumba. N'atuuka n'akonkona n'amugamba ayingire. Nennyingira mu nnyumba. Martin ye nakirira munda mu ssomero. Director nangamba naye lwaki oganye nze sigenda kukulumya. Namugamba director naye omugongo ogunnuma. Nangamba tuula wano nentuula ku buliri. Naddamu nangamba mbukale muweeweete bweweesi mbuno ngende. Ne muweeweeta nangamba naye tugenda kikola. Director kola ekiro saa 7 nga mpise mu nju. Bwe yangamba omuweeweeta nankaka kola ekiro nankozesa. Naddamu bwe yamala okunkozesa nangamba genda nengenda mu dormitory. N'atuma omanti n'okuyita omwana mu ddoomu saa 7 kitundu gwa kiro n'amutwala Karumye. Kati wamaze kutwala Karumu ono amaze kumutwalira omwana ku Rumi ye n'akwata ekubu n'addayo mu kinayingi n'agenda mu kiyungu. Ono director n'asigala n'omwana mu kayumba ke saa 7 kitundu. Kati omwana n'afuluma saa 8
n'addeyo mu ddoomu ku makyaneekera wa metron. Omwana n'amugamba ndi mulwadde omugongo gunuma, n'amugamba gijjeeyo empale, omwana n'agijjeeyo empale. Okugijjeeyo empale ng'omusaayi kwe ali kati ne bamugamba director n'amugamba eyo musaayi mutono nnyo ebisobola tugaana zingenda ku katono nnyo. Abalabi ba TV ensaba mutukkirize ate tetusobola ate kuba nangeri gye twewalamu bigambo nga bino kubanga bye bituufu ebyabaddewo gwe kikosezza atukwetondera naye nga bye bituufu ebyabaddewo tugende maaso. Naye kusomera eyo omusajja yatandise essomulo yesigaana na mwana n'amugamba omwana yamugambye ndi ku musaayi, amugamba omwana agigyemu mpale. Ensaba tulabe nga afando oyo olagira baddemu bamukwate. Ekirala ekiddako nsaba manyi kati twafunyeyo amagye amapya mu Uganda wano. Tusaba mukulu Namere ate oyo ye kaza yali 001 stock empya ddala twagala obeere stock empya. Twakuwandiikidde ekiwandiiko tukusaba ojjeko afazali mu kitundu kino oyongere okuwulira amaloboozi g'abantu. Mukulu Balamu naawe tukusaba oveeyo mwenna mutukwatireko tulabe nga tuwona ekikolobero kino. Bana kino kikolobero ng'abantu b'ebuwali tebannaba kutandika kweyuza. Tubasaba mwenna be twogeddeko abakwatagana n'ebyokwerinda musooke mujje muyiwe security mu buwaali kubanga nze nganza alengera ewala ndaba waliwo okuyiwa omusaayi okujja. Ate ng'ebyo byonna bikolebwa Asadu alina ganga zaataddemu ssente okwagala okututuusaako obulabe. Tuli mu Unveiled Experience kuggwa atulaba. Asadu yakola bingi nnyo okulemesa emboozi eno okugenda mu maaso mu mwaka guli gw'embaga 2019 eyo ne tugizannya era poliisi yamukwata n'atandika obuvunaanibwa ne butya bwe yava mu komera ahoze naawe. Si mu bubi kubanga simumanyi era simulinaako buzibu naye ng'omuzadde bw'otunuulira ebikolobero bye yakola ku baana bye nabalaga abaali balaba Soul TV mu biseera ebyo toyinza kukkiriza nti akomyewo okuba nga yeesimbawo mu kitundu mwe yali adduse kuba amuwulidde twine ng'atubulira ne gye baamukwatira. Abaana bano abamu ku abo kambakomyewokko owulire olugero lwabwe bye yabakola bye yabakozesa n'ebyekosa ku ebyo. Tuli ku Unveiled Experience oye Asadu tukomawo. Omwana nze yankubira essimu ku Sande nga director amunona mu ddoomu ng'ayagala mukozesa omwana n'agaana omukozesa. Omwana nankubira essimu nze sengawe nzije munone ku ssomero. Omwana director bw'agaana omukozesa ng'amugamba jjamu empale. Omwana agezaako mulimba director ndi mulwadde ndi mu periods amugamba jjamu empale nga jjamu empale ng'amugamba obusaayi butini tusobola okukola empola mpola ng'amala amugamba mpeweeta ng'ekisajja kimu bika by'amaziga bikwasa ennaku biyiseeko emyaka ne tebivunda omusango teguvunda ate ebikolwa byaffe bitugoberera. Oyo yakomyewo akulembere abantu mu kitundu n'omwana gwe muwulidde ng'agamba olumu yamuleetanga eno bamutwala Kampala mu maka ge bikoze bitya. Kitutamanyi nti mwalimu oba yalinamukko n'okusadda n'okwagala spiritual gundi ezo awonze naawe naye ku musajja atuludde kubanga bw'otunuulira Asadu ono twamwetooloola mu bintu bingi. Asadu ye musajja yazaalibwa bwe mbaseerabidde nga ntunuddeko ku bwino wange wano katono nnyo Asadu twagala tubalage nti si ye muto mu myaka kuba kyenzijukira yazaalibwa 1982 emyaka abeera mwana nga mwena 82 wenzijukirira awo yazaalibwa. Abaana be yali akozesa ng'atuuse okubazaalira ddala n'ebyekuusa ku ebyo naye ekirala nga ye muzadde alina okuba nga alungamya abaana abo kubanga ye director w'essomero yasuula obuvunaanyizibwa bwe nga alina okulabirira n'okuyamba abaana abo n'ayagala obakozesa oba n'abakozesa abamu n'abafuula n'abakyala be
n'asobya ku baasobezaako abatannaba kwetuuka. Yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 19 Ogw'omunaana 1982. Asadu gwe twogerako. Tumalirize program. Tujja kudda ne shows endala ze twakola ku Asadu ensikirize nti Asadu yali mu kolobero. Ate ekirala bw'okulonda tekunnatuuka ne kkooti y'empigi tujja kugendayo tumanye butya ebya Asadu bwe byaggwera. Tusiibule. Kati bannayuganda bannange bannabuwaali bannange ebigambo tubyogedde kuba ne bwe tunaasula nga twogera amazima go gasigala nga mazima. Ategeera ategeere nti omuntu afaanagana nga mwami Asadu tayinza kubeera naffe buwaali. Nva waggulu nga nsaba ngera bwe nasoose okwongera okusaba w'ekitiibwa pulezidenti addemu ateekewo embeera bakwata Asadu. Afande Abasi Byakagaba yamba mmanyi oyamba abantu bangi, yamba abantu b'e Buwaali. Nva waggulu nga neebaza basebo bannamawulire mbeebaza ne neebaza ne muganda wange Mwami Bujingo eyateekawo Soroti, kubanga Soroti ekoze ebintu bingi era eyambye abantu bangi, beeyambye mu buzibu ne mu byenkulaakulana. Mwebaza Mukama yamuwa amagezi ago okusobola okuteekawo TV eno era amwongere TV eno eyongere okubeera nga ekulaakulana ku lw'omuntu wa Uganda, ku lw'omuntu wa wansi. Tumwebaza nnyo, tumwebaliza ddala. Mukama mwongere akumanya n'okutegeera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Atweyanza nnyo tweyanzeke. Kuggwa atwala tugaye tugenda birondoola. Bantu be bajja okusalawo ne gavumenti ejja kusalawo. Naye nga Asadu byakola ku kyalo ng'abazadde tebyatusanyusa. Bwe nawulidde ng'akomyewo ne nnoonya omu ku ba citizens concerned ku kyalo kuno eky'ebuwaali. Si basanyufu abamu kubanga akomyewo. Robert Mutebi nannyini field embeera si nnungi gye ndimu mujja kunsonyiwa olw'eddoboozi. Isaac Kyagambirwa ne Yasin Kikwebe twatambudde. Okulonda kuliyo ku Lwakubiri lwa wiiki ejja. Mutunuulire ensonga zino n'enkaliriza. Otherwise ekizimba kiyinza okusamba eddagala. Mubeere bulungi, mweraba.